tiyabadde nnyo yakwagaliza abantu ba bulijjo oba oliawo. Nja kusooka n'okubuuza kuba tulabira abatuwuliriza mwasuze mutya bannayuganda balaba BBS naye okusingira ddala bannagomba abanteekamu obwesige n'enfuuka omubaka. Katonda yeebala yabukeesezza ate nsaba ne leero tutambule bulungi. Sebo obuuzizza ki? Nti gw'omu ku abo ababadde bagamba nti omutima n'enteekateeka n'engeri gye kyakoleddwamu okutwala UCDA oba okuvaawo okugibwawo tiyabadde ya bwenkanya eri omuntu wa bulijjo. Kituufu ddala nga nsinziira ku mulamwa omukulu gwali nti gavumenti yalina ekigendererwa oba erina ekigendererwa okukendeeza ku nfulumya ku nsaasaanya yaayo ku bitongole ng'ebyo era n'etunuulira agencies ng'ezo. Twajja mu Parliament UCDA n'ebitongole ebirala ne bitunulwamu. Parliament njagala kufunza ne tukola process ne tukomawo ne twajuwinga ku flow UCDA ng'erina okusigalawo ne tuweereza President n'agaana okusayininga n'aweereza ensonga ze ne tukomawo. Kyatukwatako nnyo ne tugana nno kino ekya UCDA kizibu nnyo. Ababaka ba Buganda Caucus nga tetweyawuddeemu Buganda Caucus be babaka abava mu Buganda n'omukulu n'omwali yes nga tetunuulidde ekibiina ne tugendako wansi twagenda e Butambala Butambala twagatta Butambala Gomba ne part of Mityana ne Mawokota oba Mpigi ne tugenda e Buyikwe ne tugenda e Luweero kye twayita consultations nga tunnyonnyola abantu UCDA kyeki emmwanyi kyeki ebatuusizaawa nabo bennyini otuwa ebirowoozo byabwe ne tukomawo etteeka ne likomawo ne ligenda mu komiti ne ba stakeholders abalala ne bajja mu mbeera eyo. Komiti nsanze ono omugamba ekyamazima nga bw'otunuulira report ne conclusion byawukanira ddala. Amaanyi ne gaba mangi. President n'ayita bano n'ayongera obbakaatiriza nti oba mu mbeera yonna gye saali naye manyi kyekyaliyo oba mu mbeera oba mu mbeera yonna UCDA erina okukola ki okugenda. Kakati bw'otunuulira ebyo byonna ebyakoleddwa ne omulamwa gwa Parliament kubanga tulina kuba people centered tulina okubanga bye tukola bitambula n'ebirowoozo n'enteekateeka ennungi eri mu baki mu bantu. Ekyokubiri walina okubaawo under constitutionalism tulina kye tuyita separation of powers. Tulina executive, tulina parliament ne judiciary. Parliament tukola emirimu gyaffe bwe kirina okuba nga twetengeredde. Ne bw'otunuulira nammwe bannamawulire mwabirabye etteeka lino engeri gye lyaleetebwa kale ne bwe kiba nti ekinyusi oba omutima oba ekigendererwa kyadde kituufu naye approach eyakozesebwa ejjawo ensonga ziri zonna. Tugenda ku mulamu bwe tukomawo njagala tutandikiraawo tova ku BBS Fine yaffe tukomawo.